omujulizi tayina kufuna bintu bimukiramu. Oyinza ogamba omwana wange kanjulire awo oba omugyeko ebintu mbu mukyala wange kanjulire oba omugyeko ebintu kasita ogeza n'ogaba emmotoka n'ogiwa omuntu nga mukwano gwo ate n'abeera omukuba attestator eyongeddamu intestate oba tomuwagaliza era abasajja abagezigezi bagambanga nti engeri y'okummamu abakyala ebintu bino bye tugaba omuleeta n'abeera omujulizi omugabo ate ayinza opapa ikanjulira akoze ekigambo n'ateekako omukono akakodyo baneete mukagwamu gwe mugaso gw'abalamuzi ffe tuzze okusomesa gwe kijaba gy'oli omuntu yenna bw'aba ayina obugagga bwe obugagga tubuyise estate bw'aba alese ng'ategekedde obugagga bwe twongerako ti nefuuka testate naye bw'aba tategekedde bugagga bwe aba tugenda leeta ini tugigatte ku testate kifuuke intestate. Oli owa testate abeera alese eki ekiwandiiko ekyo mu luzungu oba mu mateeka kyetuyita will oba ekiraamo nakyo kigira mu mirundi ebiri. Waliwo privileged ne unprivileged. Privilege ekigambo ekyo bw'oba okisomye bulungi kitegeeza omuntu gwe bawadde privilege yaliwa baba omuntu gwe bawadde kaŋŋambe nti nno ye bamusoosowaza ne bamusitulamukko ne bamufevalingamukko mu ggwanga lino abantu be basosowaza ne basitulamukko bo ne babawa chance okukola ekiraamo kyabwe nga bwe tunannyonnyola bwe kirina okukolebwa babeera baki. Tulina abantu ba mirundi ebiri asobola okukola ekika ky'eddaama ebyo. Okusookera ddala alina kubeera mujaasi ati akikyowofeya ali mukuba emundu eri musesebuka Somalia okitegeera n'alaba nga bamukubye essasi wano n'atandika yayogera na bwogezi okitekavuddeko kanoni kaika n'alaba nga bamukubye essasi n'alyoka atandika okwogera emmotoka njiwadde muwala egaali ettaka lye nagula kwe buteeraba ndiwadde ono ye abeera akkirizibwa okwogera nga tawandiise nawe tugenda obinnyonnyola omulala neera mujaasi naye ate ku nnyanja ali ku mazzi wa navy seals naye ate neera balina kuba ku operation si gwe kwetwala wakuba oli wa navy seal n'ogamba engeri gye nnyimiridde ku lubalama lw'amazzi webali kanjogere yawe ekiraamo ekikanga eyo gye bayita privileged will abo baba bafuula balala kyova olaba nti bo omujaasi bw'afa tetugamba ddaame mu buwandiike eriwa tetunoonya na baataddeko mukono webali kati tugenda mu muntu nga gwe atali mujaasi bw'oba toli mujaasi oba mu nkambi ye gy'abeeramu gwe okola unprivileged will. Omuntu wa bulijjo ekiraamo kyo tugiyita unprivileged will. Tebakusitula gwe kuwa mukisa kwogera bwogezi bwetteeka kakali nnyo kyova olabanga si byo ebyokuddawo ndwaddemu mumpa akapapula ne peni njagala kuwandiika etteeka kakalimukko ku muntu wa bulijjo. Oyinza okugwa akabengo kakusimbye eno n'ogamba ate bannaki mumpa akapapula ne peni sikyasobola kwogera ettaka lyeno ndigabidde ono emmotoka eno njaggiwa ono etteeka ate liba kakalimukkaamu mu mbeera emyaka gy'omuntu alina okukola ekiraamo neeraba negigenda basesa nnyo
emyaka gy'omuntu alina okukola ekiramu giri emyaka 18 bannange bajenizi okudda waggulu okudda waggulu togeza n'okyamuka olina emyaka 16 gyo naawe n'okola ekiramu kubanga baba balowooza omuntu nga tanatuuka myaka 18 mu mateeka tukozesa ekigambo majority majority age ye 18 okudda waggulu kyova olaba tukozesa ekigambo mayina owa wansi aba mayina taba majority tebeza ne kati mwe majority obadde omanya asinga obululu oba abasinza obulungi okimanyi nti no yafunye majority vote tamanyi majority age ati njagala okitegeere nti bwe tugamba majority tutegeeza nga we tutapinga screen bwe tugamba majority mu mateeka tuba tutegeeza ali 18 okugenda waggulu bwe tugamba nti mayina aba wansi mayina ali wansi majority aliwa kati mwababadde mumanyi nga mumanyi silent majority ekyo oli ku kirala 101 tuli kuteeka yes so majority age ogambye 18 okudda waggulu tusuubira nti omuntu oyo abeera atuuse ku level okusalawo ng'asalawo bulungi mbuulira ku free will kakati free will kati wakamenya bibiri tugambye nti alina okuba nga ali compos mentis oba sound mind ekirala ng'alina majority age kabisa ekirala ng'alina ekiruubirirwa ky'okulaama free will yeyo intention to make a will ekiraamu kirina bakiwandiike kino kye twagambye ekiri unprivileged eky'abantu ba bulijjo kirina kiwandiike so wabeerayo olupapula ne peeni n'olyoka otandika okuwandiika n'oyogera amannya go n'oyogera abaana bo n'oyogera ebyobugagga byo kati n'otandika okujja ng'okasuka ng'ogaba ate kati abantu abamu kye beerabira ne bagamba ekiramu nze sinnatuuka gaba bya bugagga byange nedda ekiramu tekiriiko kugaba bya bugagga kwokka naye mwoyogerera gye banaakuziika okawulidde ugamba nze mujja kunziika kabula soke mujja kunziika kasozi okawulidde ab'ekasozi nti mujja kunziikawo okitegeera mukiraamu omwo muwandiikira amabanja gw'olina nti omulamuza manja obukadde 2 ne babeera nga bamumanyi otherwise omuntu avaayo awo naga nze nali manja miliyoni 2 okitegedde famire yo neekwata ku mutwe negande miliyoni 2 naye omusajja ono bino bye yakukutanga nga takomawo wakamaawo kakiraba yeewola kiraba ekiraamu kwegamba kikutotola mu ngeri eri professional si kuwandiika buwandiisi n'osayininga n'olowooza nti nnokoze kiraamu ate twogere ku document eyo yennyini baani abagiteekako omukono kati omulamuzi nga yatunadda ku bagiteekako omukono document eyo ekirala ekyamakulu ennyo ye date olunaku z'omwezi z'owandiisa ekiraamu kyo lwamakulu nnyo olw'ensonga zino wammanga twagala tulabe kwolwo olunaku wali mulamu bulungi kubanga tuyinza oba tulinawo ebbaluwa ez'okuva ebutabika kyokka ng'ate era ebbaluwa z'ebutabika deeti yaazo edeeti mwe wawandiika wano yalina sound mind kweli yali compos mentis olunaku yali compos mentis ayinza oba yali compos mentis ne twekalakaasa ng'abooluganda n'ekirala amakulu ga deeti oba ennaku z'omwezi tumanyi teri kiwandiiko kirala kyali kiwandiikiddwayo ku lunaku olw'emmaaso oba olw'emabega kubanga ekiwandiiko kisobola okujja nga kiriko 1998 afudde 226 tugamba myaka 28 tewaliwo kirala kye yali awandiise kalala ke yali akoze kiraba so deeti makula nnyo 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 nnyo
abantu tutambula n'obeera n'abaana bo ne babeera nga beekyanze noga naye omwana oyo alina engeri namulabye ku TikTok ng'awemula omwana oyo eka 10 namuwa nnyingi oli mutuufu omwana oyo kamuweeko 5 ku 10 kati ekyo n'otajjaayo kiraamo kyonna aba atemye nnyo naawe omuzadde asobola okuwa 5 ku 10 okusinziira ku bwe yeewulira omwana awemudde nnyo omwana awemudde nnyo kati ziri eka 10 katuziteme oyo ajja kutwala 5 ku 10 akikolera mu kadocument bakayita ka codicil okitegeera kati ono abuuziza why not change it in the will and leave the codicil okiraba ge makulu g'okutegeera amateeka ag'okukola ekiraamo oba ag'okutegeera entegeka y'obugagga bwo ng'omaze okuzaawa ekiraamo bwe kiba kikolebwa sigini kyezo abajulizi baba bajulidde birala naawe akaseera ako wiringinensi yo yabadde yakugaba kirala kiri kye wasoosa okugaba kati kyova olabanga oba oyagala okyusaamu olina kukola kodisiiru mu kifo ky'okugenda kuguli good document kubanga ekiraamo kibaoba obujulizi naawe kennyini soundness yo teyabadde ku ekyo willingness the animals stand gye twayogeddeko eba yabadde ku kirala nnyo tubabulira document eyo gye tuyisa ekiraamo baani ababeerawo bwe mala okugikola nzija nenteekako omukono nga testator ali mu kugaba estate kati ate bano abazza okuwa obujulizi balina okussa omukono ku buli ki ku buli page abo tubayise batya ba attestators abo ba attestators kugamba wano akagambo estate bwoba tewakatege mwe mugudde bugwi mu live oba agudde bugwi mu live kubanga tutekako obutesi tujja twongerako bwe tutoolako kati twatandise ne estate ne tussaako t nefuuka testate ne tugamba nti oyo yabeera alese ekiraamu atalina kiraamu ne twongerako ini ne kifuuka intestate kati tugenze kuba sayininga abassaako omukono nannyini bintu nagamba nti no testator attestator yabeerawo nga witness ng'owandiika ekiraamo kyo era asayininga ku buli lupapula kati beebuuza attestator balina kuba bameka waliwo enamba gye tunoonya mu mateeka ey'abattestator kati baattestator balina kubaba oba ogenda maaso gw'ogamba nti mukyala wange oba anko wange yabaddewo nedda balina kuba babiri oba okugenda maaso buli omu n'ateeka omukono ku lupapula teweerabira kampiseewo kano bwe tuba tulwanyisa ekiraamo ekyo ne tujja ne tukimanya nti wabadde ne ba attestator 3 naye ne tutuukako awantu awamu nga waliwo ba attestator omu awo olwo olupapula bye walaamidde awo biba bifu bw'oba we wagabidde ettaka n'emmotoka aba abizizza mu oba ogenze mu intestate webale era kino tukigoberera kumanya owaggwani oba naye bye wagabidde oyinza okuba ku lupapula olumu wagabiddeko ettaka lyo lyonguzeeko emmotoka gye wagula biki naye kati n'olyoka ojja wano ku lupapula olwo nga wogabidde akeedi n'olyoka ogaba akeedi naye nga kuliko attestate ogwa bagamba bagamba muganda wange awo wafu olupapula olwo tulugjamu bino ebintu ekizimbe awo nekidda ate mu nkaya ekizimbe kati nekidda eri sayidi kiba kyazzeeyo dda